njera tandika video eno nga maze obategeeza abantu awo bajje wasanya kalu Charles Peter Mayiga n'akabinja kakali Mengo nkeetaaga David Wasajja kansulenti gwandi badde okutta ekifo ekisooka mu maaso wano awo nno saagala balwisaawo njagala kutandika njala mwotagingire njala mwosaliremu obuntu buno njala mwosaliremu akalowoozo ka leero mwosaliremu n'ekigula luggi mubintimbire ku mutimbagano wonna bulungi nnyo mujja kukola enkola emu nti gwe oba olaba kuno osobola okugenda mu gundi osobola okugenda eri mu notification waggulu n'ogenda ku screen recording n'onyiga screen recording kemmala okwogera ku recording akossa ku Facebook kossa ku Twitter kossa mu WhatsApp groups kossa ku TikTok na buli wamu ngenda kuwa akalowoozo kano mpe ne ekigula luggi kyali bigenda kubeera binyuvu mpozi njagala mutagingira abasajja bonna abakola ku TV za Uganda abagufudde omwezi okutambula ku Kyagulanyi ku makya n'olweggulo nga beeyita bacritic bonna naye nga tukimanyi kuva dda tebawagira Kyagulanyi kati abo mbaagalwa jala basomesa lesson olwaleero mu kalowoozo ka leero then tutandike bulungi nnyo kale kansubire nti buli omu atuuse bulungi nnyo mu bantu bano njagala bala abakozi abakola ku Dembe FM ababeera ne ku Spark TV abeefuula nti bo bamanyi nnyo music n'okumanya ebintu ebira criticizing Robert Kyagulanyi Ssentamu muno mwe muli omukulu gwe bayita Jenkins Mukasa kuliko gwe bayita Jenkins Mukasa noono yeeyita Kasuku naye mwagalako kuno ne muganda wa Andrew Benon Kibuko ne mwagalako njagala kana akalowoozo kagende gye bali n'akabinja kaba katambula ku TV nga kali spizinga Kyagulanyi image ye ne byakola mbeetaaga kola njala basomesaamu ekintu kimu mu kalowoozo ka leero kankatandike bwente mu kalowoozo ka leero njala tegeeza mwenda bana Uganda abali mu Uganda naddala abantu abeefuula nti mumanyi nnyo naye ng'ate temumanyi ekisookera ddala tugamba nti ekiwoomera amatama abiri ekyo njala mukitegeere mu luzungu kyemuyita nti mu luzungu mukiyita nti one man is meat is another man is poison nti tekiwoomera amatama abiri nti nze nyamwe mba sijaagala wabeera waajagala okitegedde kati mutambula ku TV tubamanyi already ba critique ku social media abasasulwa state okubanga buli kimulaba ku Kyagulanyi kyonna ne mulaba nga akyusiza eriiso you need to find out lwaki Kyagulanyi atunudde atyo bw'aba yambadde bw'ati you need to find out lwaki Kyagulanyi yambadde bw'ati engatto gy'ayambadde leero wakyatambulire mu motoka eno lwaki ayogedde bw'ati buli kimu babateekawo awo to criticize gye Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakola naye njagala kubuuzaako gw'olunaku lumu wali owuliddeko ng'omuntu atuddeko awo n'akwanalayizinga gwe Jenkins Mukasa Kasuku noli mukwano gwa mugombera kao mwali mutuddekao gwe nga omuntu waliwo omuntu abakola program aboogerako mu mbeera zammwe gye musula gye mulya bye mukola na buli kimu n'emirimu n'abakazi bammwe kuboogerako ne famire zammwe mwali mukifunyeeko that means bwe muba temukifunangako kiba kitegeeza you are not worth that omuntu bulijjo gwe boogerako ye muntu alina abantu abasinga obungi gwe bagoberera teri muyembe gwe bakubako nkonyogo nga tekuli miyembe okujjawo nga gukubako mulalu nkiddamu teri mutu gwe bakubako nkonyogo nga tekuli miyembe okujjako gwe akuba enkonyogo ku muti okutali miyembe gw'obeera omulalu kati muba criticize kyemuna kinjagala okubategeeza naddala abali mu basic industry abeefula temuli ba celebrities abakola ku media nga muba bateeka ku to criticize Robert Kyagulanyi Ssentamu I need to address you mu ngeri eno lwamutegeere bwe mbagamba nti ekiwoomera amatama abiri ne mbagamba nti njagala mutegeere ebintu bino wammanga mu music industry gye muluddemu nga kummwe tekuli wadde yali awandiise oluyimba olwebasa abaana abato ewaka mu nnyumba zammwe nga even temusobola dde okuyimbira abaana bammwe okwebaka mu bazungu balina enkola nti omwana bw'atuuka okugenda okwebaka okuwumuza omutwe wansi either omuzadde omukazi oba wali omusajja akwata akatabo n'asomera omwana oba n'amuyimbira ekintu kyonna ekimutwala ebirowoozo baabuwe n'ayitawo neyebaka mmwe kagurupu kammwe konna bali ku media ya Uganda bacriticizing Robert Kyagulanyi Ssentamu politically, musically, financially, religiously. Njala bagamba mwe mwali mufunye olunaku lumu ne waba omuntu abacriticizingako oba boogerako tabangawo kubanga temuli worth that to be criticized kuba temuli musooke manye value yammwe Kyagulanyi yabaleka musuubira nti mwali mumanyi yavaawo awo endowooza yendala entambula yendala endya yendala abamugoberera abalala n'ennamba zayina kati zibatama zabaleka kanjira bategeeza bwe mba mbaga nti mumanyi music nandi suubira abantu abandi badde boogera ku luyimba lwafumye Nalumansi kubanga n'abantu abasinga obungi they are still asking themselves Nalumansi yaani kati gwe criticizer wandibadde osooka okubuuza public nga tennamanya Nalumansi yaani nawe wandibadde finding out who is Nalumansi before you criticize Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'oyimba terwanyumye gwe wali oyimba luyimba ki
ne batubanga tuli mu kigo ky'abakulu tosobola kuyimba basajja batemusobola kuyimba ne batuba tuli mu kigo ky'abakulu nga tumuli makaga mule bakazi bamwe n'omukazi naganze kansirike mu goyimbe tosobola kuyimba the second set 5 kati muve ku muntu akuriyeting ekintu n'akiteekawo ne kigenda ku media nga takisasulidde ekyo kinjagala bagamba nga sinava kalowoozo gira bagamba kyetuyita music kyetuyita music ebeera message so sikunyenya kugali benjole no zinye ekisenso no tiabula ku mazina no tuyana no gweri no that is not music. Music is all about message. When consumers of music receive the message, that's all. To receiving the message to ajifunye bulungi nnyo. When you criticize lyrically yabadde mufu instruments zabadde mufu some producer wali producing zechi wali producing tosobola kubanga ne program zokolokoleza oziteka ku TV ba ku radio omala zitwalya program director oba editor wa producer nagandi kino tokyogera kino kiteke kati kyagula tali mu eyo stake ya mujamalo kwata amata inti kino kyofulumya jango oyogere bino no kyetuyita music abeera message gye bateeka mu kiki eri abantu bafunye message yes mwabagala disposable music ebidandali oyo music ayimba wiiki emu naggwako bennaku 3 yensonga lwaki mubbi ba upcoming nga mbabuulya biki ebyokukola ebintu by'ekisiru music kuba yimba natamala ddo omwezi oyo si music kyagula itali mu group ziyimba disposable music abamanya kigambo disposal kugenda mu restaurant ne bakuwa emmere nga bagiparkinze kati ezo obuveera oba bino paketi bateekamu emmere that's what we call disposal nti ogenda kijja mu emmere omala kirya okisula mu kasasiro kyagula ni si music wayimba nebodde ku beginning nga afulumiza akagoma nojja n'okuba ennyimba ze zonna randomly zirina message ate zivaako kyenjo bagamba ba criticize mulekerawo ku criticizing omusajja kubanga ekisooka kumwe tekuliko muwandiisi temuyimbangako tekuli alina studio tekuli promoter ate mukyali bakozi babakozesa bukozesa mwetereze ng'obudde bukyali politically criticize him musically criticize him religiously criticize him mwe temulina ebirala musobola kukola njala babuuza mwe ani yali azzawo n'aba discussingako mu abasatu nammwe abaana bo batanda babira ku TV nga mu discussing Robert Kyagulanyi Ssentamu that is wrong kubanga musasula kukola ekyo to criticize omuntu gwe mutayinaako wadde ddiiru kati njala bagamba oluyimba nalumansi lukyabuuzibwa abantu message yabaddemu nabagambe temujja gitegera kubanga okutegera kuba okutegera gaba magezi so si mugejjo si buli alina omuto omunene nti ategeera si buli alina olubuto obunene nti ategeera ate si buli ayambala galubindi nti abala bajalaga ekikwambaza galubindi kibaga nti zino no mu lenses ziba zaafa n'otandika okuteekako lenses zisobola okuleeta osobola okulaba beyond wosobola okulaba the moment nga tokyasobola okula naturally then tokulisaizi nga muntu atambadde galubindi kubanga tojja tegeera kyetuyita music mukiveeko temujja kitegeera music siri dandali music is all about message eba yafunye nga bagitegedde baba critique towandikaga ku luyimba n'omukazi omba mu kigo eky'abakulu nagga nti yimba mu eddakiika emu tosobola kuyimba better shut up and zip up basajja mwe mulekera okumanyira abantu musudde ba artist abapya bajja mbalemesezza okuyimba kubanga mwogera nnyo mulina platform njala bagamba oluyimba lwa Kyagulanyi Ssentamu nalumansi luli above your understanding kubanga okutegera kwammwe kwa okuyimba kwammwe oba kutegera kwammwe oba criticizing yamwe ku music industry ya bubble music oba disposal music ono music wa Kyagulanyi ali beyond your understand temujja mutegeera kekaloozo ka leero mumanyiwe mukoma awonvoddewo tugenze ku kigwero kikyaleero mayina okunywa ku mazzi mu kigwero kikyaleero kino njala kigenda eri abasajja n'abakazi era nga mbatumiddeko mwenna abakyala n'abaami abakyatambula mu ntambula ey'okunoonya emikwano oba okugenda okukyakalako eriyo ebintu bingi ebitandise okujja ku social media kuno nga biswaza abaami biswaza abakyala aba bifuniddemu obulabe kati mu kalowoozo mu kigwero kikyaleero ngera bategeeza nti okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde buno obubaka bwa mirundi ebiri bugenda eri abasajja n'abakazi mumpuliriza bulungi nnyo
Nfunye okwemulugunya era namwe mukimanyi bulungi nnyo nti ennaku zino ensimbi abantu bazinoonyeza mu makubo mangi nnyo. Kati mu kigwalo gikyaleero okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde. Gwe mwana muwala yenna ali mu nsi yonna ng'oli Munnayuganda, naawe omukyala ali mu nsi yonna ng'oli Munnayuganda, ng'okyagenda mu bbala n'onywa omwenge, ng'okyagenda mu maka g'omusajja n'onywa omwenge, oba n'akunywesa n'otamira n'ogangayira, ne bakukola byakkoze nga totegedde. Akakodyo akamu akapya kati abasajja oba Munnayuganda basi Munnayuganda ke bakozesa okwetola ensi yonna okubateekako kye bayita blackmail ne bamala babasaba ensimbi as ransom obutata video zammwe ze baba recordings. Ekisookera ddala bw'obanga ogenze mu bbala n'osanga omuntu stranger nawe nga si stranger nga babadde ne date, weegendereze nnyo ebyokunywa babawa ebyokunywa bateramu bitamiiza. Oli n'atwala kiwedde n'akutwala mu makage loogi oba n'akutwala mu bbala oba mu loogi wantu wonna n'akukolako ebikolwa eby'ensonyi nga bw'akulikodinga. Bw'amala okulikodinga ye n'asigaza video. Kati bw'amala okutuusaako kyakutuusizzaako gwe mukazi wattu n'ozukka n'oyambala n'ogenda ng'olooza buli kimu kyabadde nga muli bantu bakulu. Wayitawo ennaku 3 ku 4 nga kkubira essimu ng'agamba nti omanyi nti neetaaga ssente naye bw'oba tolina ssente ngamba kubanga nina records wadde embize ngenda okusindikira ng'asooka akusindikira ka video kamu ke recordings nga goba tompa ssente ngenda kukata ku social media family yo n'abantu bo obeere nga bakola ki abantu babeere kuba kutegeera nti oli mugwagwa booti. Kati mukazi wattu tewategeera nti ogwa mu kakodyo ng'omusajja akwata video zino ng'azikusindikira ng'opanikinga ng'obeera mu busibe obw'okusasula omusajja oyo ssente obulamu bwonna ng'okolera ekintu kye wakola nga tewakikola mu kwagala ne nga tewamanya. Akakodyo abasajja bakakozesa abatali Bannayuganda naye nga Abafirika bakakozesa nnyo akukubanywesa ebitamiiza ne muvaako ne babeetikira ne babatwala ne bakola bye bakola ne babalikodinga ne bamala ne bakwata video ezo ne bazibateerawo ng'omusingo okubajjako ensimbi. Abaana bangi Bannayuganda bafeesinze ekintu kino abasirisa okwogera naye nga babikozeeko mu nsi naddala mu Uganda, mu nsi endala gye bali Bannayuganda gye bakuŋŋaanira babakozeeko ebintu bino. Si Bannayuganda bakaba babikola abasajja wabula n'Abanigeria, Abannaganda, Abaethiopia bonna babikola Bannayuganda abakazi naye nga kino mbadde temukimanyi. Naye kino tekyawukanako nnyo ate era n'abakazi kye bakola abasajja. So njagala mwegendereze nnyo mu kalowoozo ka leero. Okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde. Baana bawala gye mugenda okunywamu okukyakalira ne musangayo abantu mutategeera, mwegendereze nnyo ebyokunywa bimanya mu mabaala. Bajja kunywesa oveeko layini, bakukwate layini, bakulikodinge, then bakozese video ezo okukusaba omusimbi ogututomokango omugambo bakuggyeko ensimbi. Kati naawe onvuddewo ngenza ate ku basajja mu kanywero kamu ak'ekigwalo gye. Gwe wenna omusajja mukulu ali eyo ng'omunanga okyatambula, njala kutegeeza ekigambo kimu. Omwenge tugunywa mulungi nnyo naye omwenge mukudaaze. Gy'okoma okunywa omwenge n'ogangayira buli omu asobola okukola kyayagala. Ebiseera ebisinga basajja bakulu bwe mutandika okunywa entabaza bakadde muva mu mbeera. Era osobola okukola ekikolwa nga n'omwana omuto bw'akusanga ng'okikoze yeewuunya nti yona omusajja gwe mbadde ndaba buli lunaku. Kale nammwe butyo abakazi bano bwe mumala okugangayira basobola okubakola ekikolwa kimu kye bakola abakazi bali oba abasajja kye bakola abakazi. Omukazi bulungi akukwata bulungi ng'akutwala mu nnyumba ye nga muzannya omuzannyo gwammwe ng'akulikodinga, bw'amala okulikodinga sinakindi ng'akutwalako buli kimu kyonna ky'olina omuli ensimbi enkalu, essaawa, jewelries n'ebintu byonna n'abitwala. Ogenda okuzuuka gye wagenze oba gye mwakututte nga lwaya batolina wadde ekintu kimu ky'olina nga wale tebagitutte, essente bazitutte, video bazikwase n'akuteeka ku musingo gwe gumu nti bw'otabeeta nsimbi agenda kukola ekintu kye kimu naawe exposing mu public nti bw'otaleeta ssente agenda kuta video zino. So mwegendereze nnyo gye mutambulira eyo gye munywera mu hoteri gye mubeera kubanga gufuuse muze kati eno business bakimanyi nti abantu bangi nnyo mujja mu bbaala okunywa naye nga muleseyo famire zammwe kati okwe-exposing bakola ekintu ekyo. Kale mu kigwalo gikyaleero njala bategeeza buli muntu gy'otambulira beera bwegendereza nnyo gy'onywera by'onywa baali boodiringa nabo kubanga ensi kati banoonya ssente mu ngeri yonna esoboka. Awo ekigwalo kiwedde tutandise video. Alright, nga ntandika video ngenda kusooka mpisewo akalango kano. Kakwata ku mbeera y'okusabira omutanda ne Buganda. Olunaku lujja kubeera Saturday ennaku z'omwezi 29 omwaka 2023. Essaawa zijja kubeera 12 mpaka ssaawa 4 era ez'ekiro kuba ndaba 6 up to 10 p.m. Please join us on Buganda Day 2023 okusabira Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.
ekifo kijja kubeera mu okusaba kuno kugenda kubeera mu America. Ekifo kigenda kubeera bakiyita Athletic Center kigenda kubeera Athletic Center Texas. Address gye mwagala eri 1601 ne address endala bagiyita Green Arlington Texas 7006. Kale mwenna bannayuganda bali mu America abagala okusabira Ssaabasajja Kabaka, eno ye poster agikola olw'enengi bateerayo musobole okugenda okusabira Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga nti abamwetolodde bangi nnyo ate temwagaliza kubeera awo. Kale kakalango akabadde ak'olwaleero njala tutandike video ey'olwaleero. Bantandikire ludda wa simanyi kumanya, ntandikire ludda wa ndowooza kantandike tandikirewa. Alright, kantandike ne Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga Gamulengejja. Mukulu Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga kansubire tuli bulungi n'akabinja akakali emmenga kabafere. Okusookera ddala njala tegeza mwenna bannayuganda bali mu nsi yonna okwetola ensi yonna. Nabagambye nti mu Buganda omuntu atayogerwako ye Ssaabasajja Kabaka. Abasigadde bonna bali questionable ate balina okuddamu. Olaba mu ggwanga erya America abantu babuuza president n'abaako ebiddibwamu. Gw'ate ogamba otya Mayiga tebasobola mubuuza n'akabinja akali mmengo. Nalabyeyo omukulu omu ali mu America eyo naye nga tamanyi nti ffe tufuna information. Wasanya ku Sunday bwe nali nkola live wagenda mu State House entebe information egirina wano. Nendo za nachenjalo soko ku driving information egirina nagenda ku Sunday nosisinkana mu 7 bwe omwoyo gwe nagenda bigamba public n'ensimbi ezaakuweebwa ne method gy'okozesa otandika okuteeka abantu abakulu ku mitimbagano bakuwogere bakudefending omuli abaganda abatali baganda. Ekyo tukimanyi wasoma journalism and mass communication Makerere ndio kuyongerako amateeka. Tukimanyi bulungi nnyo nti munnamawulire abeera ne tactics nyingi nga gwe naye you lack public relations. Gwe kennyini munnamawulire tosobola kweproduce nga kweprotecting osindika abantu bala oyagala funa abantu bakudefending but tebasobola kudefendinga bibibyo to the extent nawe kennyini ogezaako okubeera nti weeteeka mu bulabu bw'amaanyi. Zaade teziri awo n'osindika omukulu ono n'abalala n'abalabe bangi nnyo. Omukulu no bamuyita Musa Magoba ali mu America. Mukulu Musa Magoba wakoze video ne bagiteeka ku CBS ku mitimbagano gyonna egya Kabaka egya radio za Mayiga ne Kiyimba Freeman. Naye mukulu Musa Magoba bamanyi ono nga sinazanya video ye yono wano. Oyo mukulu bamuyita Musa Magoba ali mu ggwanga lya America. Y'omu kabinja akawagira Mayiga ne for 5 good years bukyanga tutandika okukola okulaga abantu nti Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera mbi. Teri wadde yali avuddeyo kujja kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. But mu kaseera kano akali critical ng'ensemba z'okutegeera Ssaabasajja Kabaka mbeera kimwali nga Mayiga alaba kimutwala kwe kusasula media n'okusasula abantu ku social media okujja okubuzaabuza abantu. Kati mukulu Magoba bakozeseza ensobi. Oli myaka mikulu nandisuubidde nti mukulu Magoba nsokenzanye video giyazanye yenna akuba ku simu yangu yakujjako video gakulimbye. Mukulu Musa Magoba eno video gye wakoze ne it was a mistake and it is a mistake. Nze ndowooza abantu nga wavugako eggaali mu myaka giri gy'abajjajjaffe twavugiranga eggaali balina endowooza ya njawulo nnyo na bano abakozesa ebikookooma mu modern day society. Omuntu ng'avugako eggaali ng'omaze okweyamba endowooza iba ya njawulo nnyo na bano abakozesa ebikookooma. Nkiddamu omuntu nga wavugako eggaali mu myaka gyo endowooza yandibadde ya njawulo nnyo na gino emyaka egikozesa toilet paper bikookooma. Reasoning capacity yandibadde ya njawulo nnyo. Naye olw'okuba nti muli mu nsi oli mu America gye babuuza question bafuna answer ne bakusindika okola statement eno ey'ekisiru era neewuunya abasajja Baganda babakyali abatuufu. Yayogedde bw'ati ng'ate nakitegedde babadde mabazo bwasi sente yayogedde bw'ati muwulirize bulungi nnyo. Watyanga buli avuula Kabaka mukadde kano naddala ku mitimbagano watyanga ffe mikwano gya Buganda ffe Abaganda
sinsongo bakasangwawo abaganda gere abaganda kaswa n'abaganda wawu twekobaana ne twegatta okwekobana okumanya avuula kabaka ku mutimbagano akawunti ye oba ekibanja kye ne tukiloopa kweri abatwala omukutu sinsongo ba Facebook Twitter bajigali oba olyawo abamuvuula banaddiriza ku kigere mwebali nnyo mwebalire ddala. Tweyanziza nnyo ebirowoozo bye bizimba naye emyaka 5 emabega wali ludda wa Ssaabasajja Kabaka ng'ali mu njege eno kubanga mulwokuba Mayiga abawa ssente temumanyi kigenda mu maaso mwena ababazi b'amaaso. Eno yali birthday ya Ssaabasajja Kabaka nga weze emyaka 66 egy'obukulu bamukolera coffin eri mu case nga yeesalira entaana ye yiyo. Did you come out and explain or ask a question as to why, who initiated the making of this case, of this cake? Kabaka bwe yalwala okutuuka kwene embeera gwe kennyini wali oyogeddeko ku nsonga zino nedda kubanga baba bavuga abaza livasi temutegeera nsonga zino. Omusajja gomulwanira first and foremost musajja Muganda alina mission. Kati mukulu ku myaka gyammwe gye mulina nga muganya otegeera ensonga za Buganda. Ssaabasajja Kabaka muwambe ne media bagimuggyako yensonga lwaki diversions nnyingi baleete netemutegeera ku myaka gyo nga wavuga eggaali endowooza yandibadde yanjawulo nyina gino emyaka egikosa toli pepa mwandibadde endowooza yo nga yanjawulo naye obanga okyayina endowooza ng'ekwatagana bana ba .com era bakozesa ebikookoma bino ebizungu neewuunya. Ogambye nti mwekobaane muloope akawunti z'abantu Buganda bavuula Buganda osobola okuvaayo publicly n'obuulira abantu okuvuula kyekitegeeza. Museveni kennyini avodde Kabaka n'amuteeka wansi wali ovudde n'okola video ya kikabina okulitisayizinga Museveni bwana omubuuza lwaki avuula Kabaka. Nkubuuza wali ovuddeyo ono Yohana Mirundi azze n'avuma Kabaka wali ovudde n'okola video ogamba ku Yohana Mirundi lwaki avuula Ssaabasajja Kabaka. Tokikolangako kati ffe abava ne tulwanya Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esooka ne mutandika tulima empindi ku mugongo mba mukola nsobi. Njera kubuuza ekibuuzo kirala mukulu. Nze akaunti zange nakafiira page za Facebook eziwera 6 nga ziriko abantu basukka mu million plus. Yoseri Mukamaawo nono Mayiga bawandiikirako makazumba gwa Facebook ne bawandiikirako ne YouTube baggale page zange nakati zikyaliko. Kati oli mu America Facebook eri mu America genda bugenzi sebo otandika okuteekayo amanya g'abantu boyagala babajje ku Facebook kubanga olina obuyinza. Facebook eri mu America genda otandikira mu Museveni omuwaabire akaunti zo zimanyi eza Twitter eza Facebook eza YouTube ozimanyi kubateeka information ye eza Tambale Mirole zimanyi naye yango ojimanyi you can report there as many as you can. Kinjala okugamba mulekera okubuzabuza basajja mwe bafuka banaaba mumanyi ekituufu olwokuba muli ankuzibwa ne mulya mu nsi ya mu olukwe ng'oli mu America ne olowooza ali ekyaddondo mulekera okutusiriwaza n'okutiisatiisa banna Uganda. Ekyokubira mukulu it's not the answer. Twagala Ssaabasajja Kabaka mu Buganda nga mulekuba wavaona ojja kubonaabona olina akataka e Uganda oli mu America gy'otandika okwebuzabuza ng'afukaana abo mulekera okubuzaabuza abantu. Awo nvuddewo njagadde bategeeza kweyo ensonga. Kati njagala genda era kweyongera kwena ensonga. Wasanya kalo Charles Peter Mayiga ku Sunday bwe naliko program mu Bulange Mengo mukulu watindiga olugendo kuba arrangement ogendayo osinkana Yoseri mu State House na Kasero wamusinkana ssaawa emu era mwamaliriza ssaawa 4 ez'emisana ku nsonga ezo. Ku nsonga esooka Yoseri yakubuuza lwaki programu zange ziganye okuggwa obulungi mu Buganda. Mayiga wa reporting nganze kama kwogera nti nze muziziko nkufuukidde ekizibu akayinja okuba nti programu zo teziggwa eza Museveni. Gamba ng'okusanya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kati bw'obuuza Musa Magoba lunaku ki lw'ategeera tajja kukubuulira kubanga takimanyi. They lack information. Takimanyi ntone gwawagira ku Sunday mu State House nga bateesa ku kiki bagenda okukola. Kati omukulu ono bwe yaliyo n'amutegeeza nti omuvubuka anfukidde ekizibu n'abantu abali ku internet
Buganda abasajja baganda batulemeddeko era bakuma bantu omuli okwekalakasa mu Buganda wonna nga mission yo nga bwe yali ey'okutwala ettaka n'okujja mu Maryland wapuna okusanyawo Ssaabasajja Kabaka naffe ekyatulemye olw'okuba nti omusajja ono ali ku mutimbagano ayogera nnyo tumugezezzaako naye agaanye tumusindikidde buli muntu yenna omuvuma n'omuvoola n'ekiganye n'omugamba singa musobola okuddamu ne muyigga ne mutta ekyandibadde kituyambako ffe okumaliza ekintu kino nga nenda bwe gisimufungize. Mission y'okutta Ssaabasajja Kabaka ekyagenda mu maaso lwakuba nti kati yakobye omusajja wattu nga nenda bwe gisimufungiza n'ensonga ezamukomezaawo naye ng'ate mukimanyi bulungi nnyo mwagala kujjawo Ssaabasajja Kabaka. Mayiga njala kubuuza golooza botta Ssaabasajja Kabaka n'owangaala nnyo oba ne bakupraisinga kubanga nkimanyi Museveni amanyi ebintu bingi nnyo by'omanyi nti mu Buganda Museveni taleka bujulizi. Ojja kumala okutukiza mission yo naye Museveni akola ki akujjiwe tulaga wano. Gwe kennyini mu nkola y'emu waliwo mukulu omu gwe naye ebiwojjolo era gwe mutuula ne mukola enkweza okukyankalanya Obuganda ye mukulu Mathias Mpuuga Nsamba. Ng'era ku mwezi 15 omwezi ogwokubiri era aliko mu meeting ewa Muhoozi e Buziga. Yagamba Muhoozi kuba kati nzijjayo kimu kujjuliza ga Muhoozi nti mission gye mwatutuma gye tuliko ey'okwabuluzamu ekibiina kya National Unity Platform omuvubuka oyo Lumbuye agitulemesezza naye singa musobola otufunda omuntu ali ku international level ng'agaba obutwa omuvubuka oyo yandibadde avaawo oyo Mpuuga yayogera eyo nali ŋŋaanyo gifulumya kati bw'owulira nga noono yagenze mu meeting ya Museveni ku Sande n'amugamba ekigambo kye kimu ekitegeeza abali mu kkuma omuli bagukuma naye mujja gwekumi bagamba nti amannya agange mugamanyi bulungi nnyo nze amannya agange sigooka nja kwogera mpaka nga ntuuse Katonda gye yanzikiriza okutuuka. Kale butyo njala tegeeza mwenna abali eyo abakuma omuliro gwe mutajja kusobola temumanyi kyandeeta nange simanyi lwaki ndi kuno. Genetic ennyini naye n'amugamba nti ebintu bitusobedde programu zaffe ze twali tusuubidde okuba nti ziganye okuggwa. Mayiga yagambye Museveni nti njala kumakinga sure nti Abaganda bakakkana obusungu baliko kuba bakutte omuliro olw'ensonga batumaja Ssaabasajja Kabaka gy'ali. Mayiga n'agamba Museveni ngenda kukola nga bwe kisoboka okulaba nti Ssaabasajja Kabaka alabika ku misinde gya birthday run kubanga bw'atalabikako kitegeeza eyanjalula esiridde. Museveni amugamba make sure fuba okulabanga ajja ku misinde egyo otherwise bw'atajja Abaganda bagenda kwegugunga. Ssaabasajja Kabaka tokimanyi yakomyeyo mwali mu Kisaka naye kyotamanyi gwe ng'eyasoma amawulire oba yasoma public relations mu Bwakabaka bwa Buganda empologoma bwe banga nkosefu teragibwa mu bwa zaako kujjako vidiyo eno bahaka bagezaako kujjako vidiyo naye kigenda balya muswadde. N'amugamba nti mefuba okulabanga empolo Kabaka alabika ku misinde egyo kuba bw'atalabika Abaganda bayinza okwekumamu ogutaaka. Kati mwenna abagenda ku misinde gino mugende mutegeere nti omusajja ono oba Ssaabasajja Kabaka n'amuleetera mu kagaali naye the moment Ssaabasajja Kabaka alabikako nga tasobola kusimbula misinde gino oba kutuwa kigambo kye kyonna ng'akyogedde kiva mu kamwa ke mumanye nti awo watutandikira nga bwe twabagambye kubanga mission y'abana abasajja bagenda teekawo pressure okuba nti baleta Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka kubanga bakimanyi nti Ssaabasajja Kabaka bw'atandikako entabwe eyinza okuvaawo buli muntu n'atandika okuba nti abanja Ssaabasajja Kabaka. Mayiga ogezezzaako nnyo okuorganizinga functions nyingi mu Buganda ku ssente za Yoseeri n'otandika naye njala kubuuza bukyanga otandika okuorganizinga function e Buganda ziyambye ekikulamu bwa Ssaabasajja Kabaka era ziyambye eki ku Buganda tewali. Tugenze mu maaso. Video wade kusana bagamba nti nabawa embalirira y'amasiro ne basengere nga bwe yali mwaso ne tafali liri mu bwalinga 18 plus tekuli sente ya tafali Omuganda gye yasonda kabere mu nyoro kabere mu kiye gye yasonda yazimba ku masiro ga Kasubi. Sente zonna za tafali Mayiga zezibika n'abulidde nti amasiro UNESCO yatuwa sente, Japan yatuwa sente, Abaganda basonda sente muzimba amasiro ne sente abantu basekinomoze bazimba ne sente zasanga mu nsawo y'ekitibwa Jebi wa Lusimbi ze zazimba amasiro zibaze zizimbya amasiro. Ne batwogera olwaleero masengereyo gye mulaba yalina okubeera Bulange Plaza yalina okwongera ku emyaliro ebiri ku program nga bwe yali ono kye yakola kwe kuggala n'okuba plaster n'agamba nti akimaliriza. Kati saagala muntu yenna dabubasiriwaza nti Mayiga Serezi yakunganya zali mu buwumbi 14 plus alina kye yazikola mu sente yazeziika.
okubalaga nti omwami ono ali ku pressure n'okuteekawo diversion njagala bbala kuba kati njagala genda ku information endala baatuuse okuleeta ekibooziboozi kino njala mukire bulungi nnyo ekyo ekibooziboozi mwakirabye kisoma bwe kiti nti Wakabaka wa Buganda buli mu kunoonya ensimbi obuwumbi 6.5 okuzimba amalwaliro 3 okuli agali ku mutendera gwa Health Center 4 buli ddwaliro lisuubirwa okumalawo obuwumbi 2.5 era nga amalwaliro gagenda kuzimbibwa mu masaza 3 okuli Singo gy'ensibuka okuli Buddu n'okuli Kyaggwe. Kati mukulu njala tubeere beerufu nga bw'owaga nti oyagala kubeera mwerufu. Abaganda njala muggula amaaso tugamba nti akasanke kaakulema okumaanya okukamala ebyoya ate nga ojja weekaniikiriza nti muleete n'eŋŋaŋa awo njogedde bwogezi naye oluyimba olwa mugenzi Prince Job Paul Kafere yagamba bw'ati nti kwegamba n'otunuulira akakolwa nga kazanyira mu musiri ogwateganya nnyiniko nnyini kajagalaza obugulu nti bannanga akasanke kaakulema okumaanya okukamala ebyoya nga tojja weekaniikirira nti baleete n'eŋŋaŋa gundi leka tufuula basiru amasiro gayina almost 6 billions ezasavingibwa nga siza ttafaali n'okuŋŋaanya billions of money okuva mu Baganda okuzimba amasiro. It's now approaching for 13 years amasiro gaganya okuggwa. Kati ogamba nti oyagala kuzimba malwaliro sente ogenda zijjawa and who is willing to give you this money okuzimba malwaliro? Eno sino kisi kyekikulu ky'Abaganda kye twagala Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda okusigala ku ttaka lwabe n'okuva kuba tokyalina buvunaanyizibwa. Okitegedde mukulu? Tolina gy'ogenda kujja, tolina gw'ogenda kuddamu okuggyako ttafaali, tolinaayo. Ate okumanya musajja gw'oli muyaaye nagenza okulaba ng'oyise ono muvubuka Ibrahim Mukasa muli mu kunyumyawo musimanya Abaganda nze nabagamba okuyimiza ettaffaali. Kyopulaninga kyonna kitukulu okujja nga Yosiri yakuwadde ssente zino ne muganda wange ojja kyemaanya awo tuvuddewo tugenza ku mataka gy'ogenda okuzimba amalwaliro. Kijja kitya okuba nti Emitiana ku ssaza Ebusimbi ettaka lye Mwakawa Kimba Freeman thereafter ne mu exposing n'aliguza Mutasa Kafeero nga te Mutasa Kafeero Janet nga ate ogenda okulwanagana okwaliko wakati w'abakansala abatwala ekibuga Mitiana ne Ssentebe ng'abantu bagamba nti mugenda kuzimba ddwaliro ate mugenda kuzimba shopping mall. Kati bombanga mulese proposal y'amalwaliro 3 nga ku ttaka wakayanga wennyini ate omugenda mu proposing okuzimba amalwaliro. Eno project yammwe erimu Janet eri Mutasa Kafeero Kimba Freeman ne Museveni tukimanyi kubanga mwagala kukola empire buli wamu nga mutambula obulungi nnyo naye tubalaba bulungi nnyo. Njagala bagamba buli kimu kikole naye muyina obudde butono nnyo. Toyina gy'ogenda kujja ssente okujjako nga missionism kubanga nkuwadde example y'ettaka ly'Emitiana Ebusimbi wali kugombola ettaka already mwaligaba dalizi mwagiwa Kimba Freeman ya myaka 10 ne mulembere n'agiguza Mutasa Kafeero. Mutasa Kafeero ye Janet Museveni era yansonga lwaki mwagaba n'ettaka ly'Ekyadonde wa Kaggo ne mulizimba kaakeri nawe oyinako portion y'akeeri ezo n'ensonga eza ttakago zirimu omukono gwo n'akabinja kamakali mu State House. Kati mutambule mpula nga muze tutubategeera mwekimwagala kimu Ssaabasajja Kabaka kubanga aseerera buli omu akwatemu kyakwatamu naye tubalaba awo nvuddewo naate togera ku information gye mwagala. Mukulu David Wasajja omusajja omutoolo noone yayita mwannyoko Sara Kagere ne Agnes Nabaloga Kiwalabe Male ne Peter Mayiga njala mutufuula abantu abategeera mwali mukimanyi nti Ssaabasajja Kabaka kagenze musajja tutagenda kodda mwenna nga mwetegese muteze engalo nga mugamba kagenze tagenda kudda. Nenjagala babuuza ensi tebemazaamu mulimu kapukako wayagiviira bw'abanga Queen Elizabeth yafa Bungereza nesigala ng'egenda mu maaso who the hell are you namwe mugenda kufa olunaku lw'offense esigala egenda mu maaso buli muntu yali alowooza ate Queen Elizabeth bw'afudde Bungereza egenda nedda gw'ofa lulwo ensi nesigala ng'etambula.
kati mwe mulowooza bwe mujjawo Ssaabasajja Kabaka mugenda sigalawo namwe bagenda kuvaawo ateddewo abalala kyengezaako bagamba everyone in this planet earth you are nothing muyina kutuula butuzi kutebenkeza nsi but the moment you start to create chaos at the end of the day chaos will be looking for you. Ssaabasajja Kabaka bw'akyali Wakasojja n'agenda okufunako obujjanjabi. Mukulu David Wasajja ne Sarah Kagere ne Agnes Nabaluga ne Kiwalabe Malebwe po ne Charles Peter Mayiga mwagenda maaso ne mutandika okufutiza buli muntu yenna aliko ensonga za Buganda nga mukimanyi nti muteeka abantu bamusinga kye mwali mubaze singa Ssaabasajja Kabaka aseerera mwali mumaze okuba kye muyita golden goal. Era David Wasajja niyo yakola okusogoba abasajja bonna basige ba Kabaka mu lubiri ebbanda n'embiri zonna zisingamu obungi nga Ssaabasajja Kabaka akyadde Wakasojja ani yakuwa obuyinza kubanga mwade mwagadde mwerule buli wamu muteeka abantu bamwe kigenda okutokomoka buli omu ng'amaze okufuna kyalina okukola ng'akifuna. David Wasajja njagala ensemmanyi nti wakula ddala eminagiro weefuna nti gwe Kabaka addako teri Bwakabaka bwa Buganda bugenda tulibwa mu nsowole ya Mutoolo ekyo kizibu ekyo kimanye nti ensi ekumanya oli musajja Mutoolo toli mwana wa Muteesa nagamba to prove me wrong endaga butonde ya Sir Edward Muteesa Ssekabaka Muteesa gyeri e Bungereza teeka mwekanziyo nga bwagenda n'ofuna ekyapa kya Buganda ekimu ku lubiri ogende bakukebera omusaayi endaga butonde tukakase nti oli mwana wa Muteesa ne Sarah Kagere Agnes Nabaluga mulekera otusiruwaza Obuganda de bwina ababogedda ffe tuli baana tuli bazzukulu ba Nambi abasobola okwogera ensonga zo tulizirambulula bulungi nnyo awo maze okuvuunikawo katugende ku information yandeese. Ndoza kansoke ne security alert zino ndyoke ngende ku kintu ekiddako. Mukyala Jennifer Mosisise Makula, former director of Kampala City Capital Authority. Whenever you are, I'm here to inform you that your former boss, your city, the son of Kareches, the owner of moving latrine or toilet, is after you whenever you are in USA. Be very careful. As we speak right now, he had assigned 4 assassins from SFC to come over there to look for you with the mission of finishing you because you know a lot about him and all missions which you did, or which you, with all missions you did when you were still in KCCA. So, Madam Jennifer Musisi Chiwanuka Semakura, right now you reside in the USA. Please be informed that your city is going to send 4 assassins from USA who are boarding on Friday. They're going to board KLM and they are traveling on Friday to come to USA to make sure that you are going to make sure that they poison you. By all means, you are going to be finished. So, whenever you are, be informed. Njala tegeeza eyaliko director wa KCCA omukyala Jennifer Musisi Makula. Abasinga obungi ekifaananyi kintu kyala mukyala mujjukira ono. Oli omukyala Jennifer Musisi Makula yaliko director wa KCCA yoyo. Madam Jennifer Musisi Makula wonna woli mu ggwanga lya Amerika. Njala kutegeeza nti beera mwegendereza nnyo abantu bakubira amasimu conference zogendamu naddala ezirimu bannayuganda nti beera mwegendereze nnyo olw'ensonga nti Museveni yamaze dda okulonkinga mission ey'okojjawo. Ntegezeddwako nkutegeeze nga ndaba gisimufungize ngezezaako okunoonya abantu bakuli okumpi ne baŋŋambye tuwasenko mu kitundu giwali n'ogenda mu kitundu ekirala. Njala kutegeeza nti yo Seriti Bahabula Otabasire mutano wa Karensi ereta Muzeyizidde Nsanga Bisibe agenda kusindika abantu 4, 2 bagenda kubeera basajja, 2 bagenda kubeera bakazi. Bagenda kulinnya Kagere okulondoola nga babuukinze edda ennyonyi ya KLM nga batambula ku Friday lunaku lw'okutaano bajje mu USA basiisiire oba n'asiisira mpaka bakumaliza mission eyo. Ekikunoonyesa omanyi bingi nnyo n'emivuyo mingi nnyo gye wakula ku missions wakulya Museveni ng'okyali director wa Kampala City Capital Authority. Era Museveni akutya okuba nti oyinza okuyiwa omunnyo mu mata ne gafa olunaku lumu singa abaavuddewo nabaani abaali mabega ebyo abaali mabega bintu ebyo. So njagadde okutegeeza Madam Jennifer Musisi Makula Kiwanuka gy'oli yonna nti be very careful. 1, community y'Abannayuganda gy'oliringa nayo. 2, baani abakubira amasimu kati okumiitinga. 3, toddamu kulya wantu wonna. 4, weegendeza abantu b'odiringa nabo. Abantu bangi mu Amerika bafudde mu ngeri etetegereka obutwa nga beesiza abantu bangi. Tukimanyi nti mu Amerika mulimu enkweza eziryankuzibwa nga bo kuba wasente okunoonya omuntu waali tekitwala budde ne bakuwaayo. So Madam Jennifer Musisi Makula
kino kyogedde bana bagenda ku Friday bayinza osaza mu ticket nga mission yefudde, but be very careful. Museveni ayina abasajja aba ISO already abali ku ground mu America. Bano basobola basaza mu mission na kusindikira abaliyo. So wegendereze nnyo conference zoberamu community services zoberamu na mu bana Uganda, abantu bakubire simu kati sawa zino wemazo funa information ino enzo kubango badde ofuna amasimu okuva bana Uganda mikwano gibo wali okoze kuna wali ntebagala kusikana bali mu America. Be very careful. Ekisemba yo oli mukazi muyigirize ayina mu kumageza amatono munnamawuli yenanga munna Uganda okwita okujja ko interview duka ngenda bugisimu fundize olw'obulambo bubango badde oyina woli bamanyiwo sina kinde nyumba contract gisazeemu ogende mu kitundu ekirala osobola okubanga otasobola mboze nabagamba buli munna Uganda yenna kino nkikoze lwakuba tuli musajja mukazi muganda ate nga tukimanyi nti oyina ebyama bingi bya Museveni nenga kati ayagala kujja osonjagadde okutegeeza kiswitale ekiyo eno gitegere ngenze ku kirala Musonga yemu Jeno Kahindo tafire kare chezi kaihura mwine byokudibwa mbingi nnyo okuva mu 1960 up to we speak right now. Namwe njara bategeza tetwagala mu fetu beta kanga we muri. Kuba you have to be witness at one time. Kampu ya Muhoozi Kanyarugaba nekitawo yose we pone mama wabo Janet Museveni muri kulisti y'abantu bagala okujjawo. Kahindo tafire wonna woli. Ochimanyi bulungi obwe tebagamba Jeno munoke peko skotesa no malizangira mu assigning la Mose Jeno Kahindo tafire kale chezi kaihura whenever you are be very careful baba teka dda ku assassination list eranga Museveni byadda ita file eyo bamugambye nti file esokedde kubanga onvubuka file already yawadda security alert abasajja bali oba bategeera nalyokawe muri bigambo byesagala bagamba ku mukutu guno kuba mukomotira mukwatira nsawo nga mazo tegeera nti namwabya ku mission yokuta abasajja bana babiri. So Jeno Kahindo tafire kale chezi kaihura whenever you are get to know that the assassination mission is still on, so be very careful whenever you work. Kati awo onvoddewo ngenze ku nsonga endala. Program nyingi zitambula mu Uganda naye nabagambako bagenda kuleta diversion every time balete diversion naye ngera tegeeza mwenna bada Uganda banakazaalizi abazadde abakyala nzize mbagamba ekintu kibalime kutegeera gwomusajja ali eyo nkukubiriza omulanga nti mukazi oba wakuzaala mutwale mu ddwaliro ery'obwannannyini eri private mulekera okutwala abakazi mu referral hospitals men especially Mulago referral hospital. Mulago referral hospital system ziri bbiri. Waliyo body organ harvesting system. Otwala mukazi ne bamulongoosa ne bamugyamu ensigo ne bamukomya. Otwala mukazi wo nga agenda kuzaala no mu delivery kati ennaku zino tebakyakkiriza. Oba ogenda kuzaala kati bakusala busazi naye bagenda okumala okukusala nga bamaze okukomya. Ekiri emulago kitokota si kisaanukire mwenna abakazi abazalire mugala mubere very careful nnyo. Bw'owulira okulumwa mu ndira ng'omaze okuzaala ddayo weekereze mu scanning private bajja kubula ekyakutuukako. Mwenna abasajja batwala emulago okuzaala bakazi bamwe basalibwa by all means oba anaasobola okusindika oba tagenda kusindika. It's kati kiri batekawo order buli mukazi yenna ajje emulago oba oyagala oba toyagala bagenda kukusala oba osobola okusindika oba tosobola kusindika y'omusawo yawa orders nti oyo musale. 1 babajjamu ensigo nga temumanyi. 2 babakomya okuzaala nga temumanyi. 3 ne babasala by force oba ogenda kusindika normale bakikola kubanga lyeteekerirwa kukomya bakazi mu Buganda abali mu kuzaala. Ekirala empeke zabawa nazo muzegendereze nnyo awo nvuddewo ngenze mu maaso. Kati mwenna bana Uganda bali eyo mulowooza lwaki diversion zijje nnyingi nnyo okubajja ku mabaati ayino wazzeeyo ebintu ebirala kati wazzeeyo okujja story ya Balesiaga yavuddewo kati njala nabagamba luli kamba explain ekintu kino nabagamba nti Yoseri muwa mafiya bwe akwata ejjinja limu nayagala kubisa ebinyonyi bibiri. Kino jalo kiboga omundi ogusemba likyenziramu lwensembayo kyogerako ekintu kya Balesiaga. Njala tegeeza mwenna ba criticize abali ba criticize Robert Kyagulanyi Center mu come out and talk about simanyi Balesiaga. Kyagulanyi emyaka 10 ebega kiriko record yagaana ensonga zino era zaazogerako. Naye nga bagamba nti nannyini muze ate agusiiga banne abantu abali mu kukola omulizi guno omubi ate bibagala okugula bisa abantu abali nti bagulimu. Kati njala baga ebintu bibiri nabagamba Yoseri ekintu kinagenda kikozesa nga political platform.
nemba buli ne explaining la bukibwa akibala kati njala bagamba ekigambo kino kibasiba era kigenda kubera mirundi ebiri Yoseri kati gwe Pastor Bunyongo Pastor Ayonzimana Arosias oba Niyonzimana Arosias obadde ogamba mukulembeze yalondi bwave ayogere ku Balesiya kati mukama wanyu byonna byawedde bisigadde eri mukama wo Yoseri okusayininga Lwaki totuyamba lokera n'okwata enjogeza nga obadde yasabiranga akagiga kalwa kali ku mudaala nga kagwako enswera kola kintu kyekimu kwata enjogeza demo yasamirire bulungi nnyo ng'otegeeza Yoseri tibahabula tabasema mutano wakale nsete tabazezesanga bisibe ntinze munyarwanda munno Niyonzimana Arosias Bujingo nkutegeeza sayininga etteeka lya Balesiya nkiddamu Niyonzimana Arosias eyeyita Bujingo nga obadde okubiza Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva okwogera ku Balesiya ngenda kusaba Parliament yayisizza etteeka lino lisigaddeko mukama wo Yoseri tibahabula tabasema mutano wakale nsete tabazezesanga bisibe nanyini kabuyonjo kwate simu oba genda mu kyaki yo mu kino ekidaala ky'ente okwate enjogeza oyite mukama wo Yoseri tibahabula tabasema mutano wakale nsete tabazezesanga bisibe nanyini toilet omugamba mukama wange nze munyarwanda munno Niyonzimana Arosias Bujingo nkugambe etteeka engeri gye baalikoze lisayininge bw'oba ogobanga musajja munno lekanga mwezi n'akoza mukulu Niyonzimana Arosias Bujingo mu Buganda tugobanga ogoba musajja munno lekanga mwezi n'akoza kati pressure giwulira Parliament yekitadde n'ekiteekaawo kati kwata enjogeza oddemu yasamirenga akagega kakalo akali ku mudaala kayikamu enswera okwata enjogeza ogambe nze Niyonzimana Arosias Bujingo kankubire munyarwanda munnange Yoseri tibahabula tabasema mutano wakale ekyezi asayininga etteeka okitegedde otuuka ekyobadde ogoba nekigoba bw'olabange emmese etandise okuvuvutula kannamundagi oba kapusikati manya nti emmese erina turning point wegenda okugoberera pusi wegenda okugoberera kano kannamundagi kakapu ekazi twaliganya emisinde kati essaawa zino Niyonzimana Arosias Bujingo, pick up the phone, call your boss, Yoseri, your fellow Munyarwanda, and tell him to send that law. You have been pushing Robert Kyagulanyi Ssentamu to come out to talk about your daily routine food. So it's high time you call your boss, tell him to send that law. Mwe musiruwala nnyo bali basajja mmwe. Kati kiri bwe kiti. Wali okulya n'okukomba essowaani. Parliament yejjeko mupiira naye gukwasa Yoseri kati Yoseri ayina ebintu bibiri Yoseri okumanya musajja muyaaya agenda kukola ekigambo kimu Yoseri ayina option bbiri either okulisaako omukono oba olitalisaako omukono naye nga bwalisaako omukono lifuuka tteeka naye ayina akabinja kakulembera mukoddomi we n'abafera bali mu state abakola emirimu gy'okuvuga empanka already abamanyi mulamuzi kyagenda okubeera mu musango guno nga bawaabye ensala egenda kubeera etya era gugenda kuvaayo gutya akakabinja weekali kati Yoseri kino ekibaddiramu Yoseri tasobola kukkiriza etteeka linagenda disayininga naye akimanyi olumalu disayininga akabinja keekamu akali mu famire kagenda kugenda mu kooti kajja etteeka lino kalikube wansi ku ttaka ate nga yawadde ona mulijjeeyo Yoseri tasobola kusayininga etteeka lino n'alirekawo nga ne kooti nerirekawo nga mutabani we Muhoozi Kanyero gaba musiyazi Yoseri osobola osayininga etteeka lino lisigalawo kooti ne bubanyere batinoga tebalijjaawo n'olekawo n'embaata eyaana eti bagisibe myaka oba bagitte awakanya nti ono Muhoozi si musiyazi genda oboina mukwano mu SFC mubuuze Yoseri tasobola kulekawo tteeka eryo nga mukoddomi we Andrew Mwenda muvuzi wa mpanka batte mukoddomi gwasigaziza yekka asigaza oli muhanga kayanja it is impossible Yoseri tasobola kusayininga tteeka eryo lisigalawo nti ne kooti erikkirize nga muganda we Toyota Kaguta naye muvuzi wa mpanka Yoseri tasobola kusayininga tteeka lino nilisigalawo nga kooti terijjeewo nga mukwano gwe Kayanja pasita owambirako ssente Lubaga nga ne musiyazi
yose litasobola kusayininga tteeka lino court nerigana nayo liveewo nga bakimanyi nti bajje n'abasinga obungi bonna banyalwanda banne ba seals. Yose litasobola kusayininga tteeka lino nga akimanyi nti group ya MK evugibwa mutabani we bonna 95% bonna ba seals. Ajja disayininga amala bage mukube simu omulamuzi asale nti liveewo ye system gye balina kati essaawa zino. Tugenze maaso. Yose litasobola kusayininga tteeka lino lisigalako oba nakkiriza kkooti ebemezeewo nga akimanyi nti group esinga obungi mu ministries mu department zonna ne maje abasinga obungi bavuga mpanga tasobola. It is impossible. So kuno kubayita okwebuzabuza nga afukana abantu gonna mazzi. Yes asobola okubulaga nti alisayininge n'amala essimu nevuga abagenda kujja na kino terisobola nakumala mwezi nga tebawadde ensala yaba myezi nga tebawadde ensala yabyo nga livuddewo. Ekyo nakyo munjagala mukitegere bulungi nnyo dozo mukitegedde bulungi nnyo. Kati already chief justice amanyi mulamuzi kyagenda odiberamu ensala egenda kubeera tikigenda kubi kyovula nti olwa parliament lwali maze buli omu yavudde laga nti tugenda diwakanya naye mu nsi kijjo wakanya nga parliament egenti eyisize etteeka lino. So mukulu Niyonzimana Arosias Bujingo, please pick up your phone and call your boss. You said the film in Rwanda, tell him to sign the law and tell him to challenge the court. So tujja kutegera ati nawe otegera bulungi nnyo. Ngenze maaso. Bono bakajala bagende bana Uganda mwenna. Bomumanyi nga olina ssente mu banka mu Uganda nga ziri mu foreign currencies. Nkusaba n'obuwombeefu ssente zino ziteeke mu bintu ebikalu, tangible assets, gamba ng'omuli ettaka n'ebizimbe. Kubanga waliwo kye tuyita economic warfare ezigenda maaso worldwide. Waliwo ensi zirwana okusuula amawanga gabaddewo gakamenyo nga gagala tandikawo nkola yakubeera na ssente zaabwe nga balwanyisa zino ezibaddewo. Katubanga oli mu Uganda mulina ssente ngwira nga nnyingi nnyo ziri mu bujjuvu. Nkusaba ssente zino genda ozigulemu amataka oba ozigulemu tangible assets or properties zibeerewaawo kubanga property tegwa bbeeyi ne ssente zijja kugwa bbeeyi okusinziira ku bigenda maaso mu ntalo ezirumbye enfuna. Kati ngenda kusaba oba olina ssente engwira nga mpitirivu ku account oba ozitadde mu nnyumba zo zijjeeyo zigulemu ebintu ng'obudde bukyali, otherwise oyinza okuba nga obadde olina akakadde ka $1 ne kafuuka emitwalo ne kagwa emitwalo 5 osigaza tu mitwalo 5. Katoko wala ekintu ekyo mbasaba mukwate ssente zammwe mugende muzikyuse nga nabo gisimufungize. N'abala abalina stock abafuna ssente mu stock markets ng'oli muna Uganda odiringa nnyo mu stock markets, please pull out of that business before it's too late. Otherwise na stock market is able to crashing at any time. Abaina shares mu big companies bwembanga mwateekayo almost 100% of share mu companies ezo namwe muwandiike mujje ku shares za mwezi ngobudde bukyali kuba companies zinzo okufacinga financial crisis nga badde ayina obukadde 100 baganti yakusuzira ku bizibitu afunye tegenda kuwa obukadde 5 nobuta atambi bafiirayo. Tugenze mu nkyukakyuka y'emiwendo gy'ebintu. Nammwe mwegendereze nnyo ekulinnyisa miwendo gy'ebintu kuyinza okuddamu ne kulinnya ate ensimbi ne zinaabuka kye tuyita currency devaluation. So nammwe mwegendereze nnyo mwetegereze bulungi nnyo ensonga nga bwe zitambula. Kale tugenze ku nsonga endala ng'obudde bukyali. Kati njala sooka ku addressinga abantu bano wammanga.